Kana kambata mu kitundu muno nze LC5 kansala atwala omuluka guno ezonye mu mwensa olugende ku ky'abaana abakoseddwa engege eno ey'okumenyebwa kw'abantu tulinateekateeka ng'abakulembeze twafunye omunnamukisa batuyambako okuwandiisa abayizi ba student aba primary alina essomero liko ekisulo eyo yeyamye okubatwala nga jasi tugenda kukola ku mulimu kasente katono nnyo bwe kati abeere nga atuyambako kubanga tumanyi guno mulimu we baali bamenya abazadde abalina abaana abagenda tuwa P7 walimu abali mu classes za wansi abamu bizinesi zibadde muno tebalina busobozi bukyasobola kulabirira famire zaabwe n'okubaweerera kati mu mbeera eyo omuzirazisa we yanyidde n'atuyambako eri abo abatalina buyambi bamumenyera amaka logize oba bizinesi zonna ne zitakutana n'abalala bangi bali beeyisa muno nga bizinesi ezikyaliwo so mu mbeera eyo tubakubiriza n'abalala balina amasomero okujja bayambeko mu mbeera eno oba olina essomero eyo ng'eya primary oba secondary oveeyo ojje weegatte omuzira kisoono obeeko n'obuyambi bw'otuusa obw'ebyenjigiriza nga y'omwami eyavaayo juzi n'adduukirira emiranga gy'abatuuze baffe wano tumweyanja bw'abanga ebirubirwa bye byali byakuyamba nga tali mukozesebwa gavumenti emenya abantu okugezaako okubuzaabuza bw'abanga azze n'omutima gwa kugaba tumweyanza wabula tuwulira bigambo nti yawadde tetunalabayo mutuuze afuna mpapula oba gwe balagako ku kyapa ky'ekifo nti kikino obukwakulizo bw'abawa simanyi oba ddala yabawadde nga omutima gwabaweereddemu nti buli omu abeere n'ekike nga bwe babadde wano kuba abatuuze baffe babadde wano nga nayagala okuziikako tebamuganda ngawapupa bamwaniriza n'owenaalemu nga bamwaniriza omuwanvu n'omumpi eri batugambye waliyo abatalina kubeerayo tebalina kuzimbako ddwaliro tebalina zimbako ssomero tebalina kutunda wabweru balina kuzabbo so obukwakulizo obwo bwebaba ddala nga omuntu ompadde ddala obukwakulizo buba bwaki kubanga ettaka libaako ekyapa nze aguzeeko oba nze omusenze mba nina obwannannyini era nsobola okukozesa ettaka kyonna kyenjagala nga bwe babadde wano twagala neyo gye babatwala we baba babeera omutuuze nga babadde wano nga bukyenkya n'agamba njagala ttunda kana kambata waba yaza omugula tebamugamba nti ate oyo tomuguza nga bwe biri eri so tusaba omukulu oyo yakuwadde abeere ayimirire mu ngatto z'okugaba mu mutima omulungi aleme okuteekako abatuuze baffe obukwakulizo chairman wa zone wesitu ezo ekituufu kiri nti tutuuza nti tebali mu mbeera nnungi nakeembalaba tuze bali bubi era nsuubira abantu n'obuyambi bonna obulala erina muddembe okubuleeta ebiri kuziika ekirala kiri nti oba aba omugagga yenna mulala ayinza tuwa abantu oyinza okubeera naye tumwaniriza kati waliwo omugagga yatuwadde ekifo amita Ajasani Buladda ekifo ekyo tekiriiko okwakuze kwebuli naye nga si bwamaanyi nnyo okwakuze yagambye tebalina kuziikako talina kusaako lusuku ejjukira agabye fuuti 5 ku 5 fuuti 5 ku 5 kiri nti tumutassako ennyumba ye nassaako ne kabwesipota ate aba talina ng'ejenza ziikako muntu kati bwensuubira kitwale kwakulizo ejja kukyagamba ekirala ekyamasomero amasomero agenda bbawa ekifo agenda ogenda essomero ne churches What you are doing is not good. Where they embi nnyo naye okusina ku mbeera eriwo batuuze bakkiriza bajja kumwenkwakuliza obuliwo enaffe tetujja kukwasaganya ne bazitambudde basula bweru basula mu tenti tebalina buyambi era tukowoola buli akyalina obuyambi emmere bagiwa abantu kuba abantu bano bangi ate ebintu bye baleeta tebibamala baleeta ebintu agabatukula abayambi naye tebibamala bakyetaaga tenti bakyetaaga emmere bakyetaaga obuyambi bungi masomero 2 naye abaana abo tebanadda ku masomero era newe okusula tewali right now ze nsuza bamuleko abasatu abe bamenyera amasomero ngate ne bazadde bayi bafa amachachi gajjudde abantu bali wano bangi ngere embira bemugiraba obuyambi obujja bukyali butono ate nga twebaza abamutuwadde naye nga abantu bangi kusaba gavumenti nayo kenyini bano bantu baayo efunira abantu teki efunira abantu ekyokulya kubanga be bamenya abantu baayo gavumenti ejja kuwa ebyenjigiriza ekitiibwa ebimenya amasomero wakyaba etamu emale kuggwako oba omwaka
amasomero ago galyoke gaveewo ng'abantu beeteeseteese bulungi naye baagamenya budakkire ne gavaawo kati abantu babuyaana naddala abayizi baffe tebalina we basomera. Nze Mulinda Enoch era nze coordinator bakiyamani w'abantu bano bakonedde amayumba. Twaweebeddwa ekifo Haji Bulwadde yatuwadde ekifo owa Bulwadde Estates era twagala okumwebaza bingi nti yatuwadde ekitundu ng'alinga agaba obuyambi naye nga ono tukimanyi si kuliirira wabula ssekinnoomu eyalumiddwa engeri embeera y'abamaama n'abaana engeri gye basulamu tweyasiza ku abaana abamaama basulirwe n'abawa ematte basobole okuzimbamu nyumba kuba yatuwadde obuwakulizo wadde butono nnyo nti oba ogenzeeyo lukkirizibwa kutunda oba ogenzeeyo agenda tuwa ekyapa ekyawamu abantu nga ba victims ab'omu Lubigi oba ogenzeeyo bajja kubaayo amateeka tozimbayo kyaki oba muzikiti byonna byonna olina kubeeramu estate okkirizibwa ozimba kyonna kyoyagala naye ng'amateeka ga estates bwe gaba ebyo byo tokkirizibwa bikolerayo tozimbayo muzikiti tozimbayo kanisa tagenda kuwa kyapa nga Ssekinnoomu wabula agenda kiwanga era tokkirizibwa kosereza ddala oba abaana bo tebakyasoma tulina abakyala ab'embuto basobola okuzaala naye basula mu mpewo mu nsi yattu era tumanyi ensi tezisobola okukola omukyalo w'olubuto. Tulinamu abakadde abakulirira ddala emyaka 80 ku 95 tubalina wano eno. Tulinamu abavubuka bagenda Saudi ne bakuba ekyeyo sente zaabwe ne bazinvestinga mu kifo kino naye nga bakomekerera ebintu byabwe byonna byonna bitwalibwa mu ngeri bwetyo. Naye nga lwaki enfuuwa bamenye ennyumba yange ali nsula mu katimba nga nina n'obuliri bwange bweyagaza naye ennyumba yange baagimenya asina kiddako asina kyakusalawo wabula nga nina kubeera wano paka kubanga bwe naba sinafuna naye nebazawo bonna bonna abasobodde okudduukirira bajja ne batuwa buyambi olunaku olwaleero batuleetera ku byokwebikka batuwonyeza embeewo beerajoberera mukama abaddizeewo embeera gye tulimu si yenungi nyebyabo kubanga tweyagaza naye akazayo tufunyeko katenti tusobola okukolaki okusula kati kitegeeza nti ekyokusula wabweru wansi katenti kafunye nze naye si ffenna nti tufunye kubanga bibadde tebimala ate ng'abantu tuli bangi abamenyebwa ennyumba naye nga twagala bwenkanya twagala okufuna obwenkanya mu bifo byaffe kuba tetwesenza twabigula bwe kikwatako yenna gy'ali aveeyo atuwa obwenkanya kubanga ye talinavaayo bano bantu batulumiriddwa ng'abantu omuntu batulumiriddwa bataatumenya naawe yatumenya tukusaba oveeyo jjo otulumirirwe